Ona le bomba denko buuza. Gwe nga prime minister w'eggwanga tomanya president wa ggwanga byafumba. Confusion ya Nuupu n'empuuga mwabafunamu. Ona le bomba jja. Eggwanga mulifugira ku divide and rule awo mukama wo ayagala eggwanga. Nakwago tokimanyi tomanyi bya munda era babadde Museeke yagambye mpuuga mumuleke waffe. Museeke tewabaddeyo. Bona lebo Kiwanda babaddeyo. Katika tuulio hona libadde mwezi. Kani kamalo kidamu. By virtue of being prime minister, I see it. Nami Seeke yawegise tewabaddeyo. Nabaddeyo. President yagedde ki ku nsonga ya mpuuga nga tolimba. Nga itaba full figure. Nga itaba full figure. Nga itaba full figure. Choga bona lebo Kiwanda balimba. Kiwanda yakoze amawulire ku CBS n'atubira yabadde Museeke. Mugateko. Ekwana yakoze edobozi. Kiwanda yaba mukama wo ku Seeke, ye vice president wa president ku Seeke. Yaze n'afuwa amawulire gonna agabadde Museeke. Kati yayogedde ku CBS ebyabadde Museeke. Tubadde enguudo tuzikola tutya ebitubukola tutya eby'eggwanga tukakiddaddala mu malwaliro olowooza ffe tubeera mu byamu ebyo ono propaganda wambajjo Honorable ngenda kuweleza eddoboozi nga Honorable Kiwanda ayogera ku CBS ebyabadde Museeke. Honorable Nabbanja akadde kano kenyintu ogenda wa? Mwinayo ki? Honorable Nabbanja Honorable owekubidde gye wali ku mukole ekyotera n'ogamba nti NRM muteriimu ntalo. Ogambye ebintu bya mpuuga temubyafaako nga wagamba nti NRM yeeyuzizza ekiri mu Nuupu kika ekiri mu DP kika ate saawa zino ogamba tebirina makulu. Anti wali ku mukolo n'obyogerako n'ogamba nti mwemweka batalina ntalo kati nga wabyogerako netwakayo sikuteknika dimesimu naawe Prime Minister obera mulwali Prime Minister obera mulwali mu maaso g'abantu b'eggwanga ekitegeeza gavumenti ya lwali era tukitegedde wali okuba lwaliro naye mu bantu abantu bali basuka omutwalo bayogereramu olwali ate nalaba osanyusa nnyo nga njawukana eziri wakati wa Nuupu zikusanyusa tegeeza temukitwala nga kikulu. Honorable Prime Minister omukolo gwa mpuuga gwabaddeyo ku lunaku olwokutaano. Mpatteekeyo ku mukolo gwa mpuuga nti mpatteekeyo omukolo wagulabye otya? Ate omukolo bwe bagutegese katasobola kuba mukolo gwe. Honorable Kika Bwina agamba nti omukolo state yagutegese tosobola gukuba olw'okuba gwammwe. Wabadde okola ki? Omukolo ogulabidde ku social media. Honorable omukolo mukama we yagutegese tosobola gwogera kati ogutya n'engeri gy'ogwebalamamu. Tweyanza nnyo Prime Minister w'eggwanga lino. Tosobola kuba mukolo gwa mukama wo. Beekube. Honorable neyibawo bw'aba alwana tojja kutaasa. Abala ebintu bibiri abalokola political party abala n'okuddawo ne Kyagulanyi kuba njagala weebuuze gwali ku BTFM kale empuuga yayogedde ki? What was the essence of the omukolo? Message ki yabadde mu mukolo?
kati Mpuuga ali mukola political party ne bamukaaku Bakeni Luchamuzi bakabuleta neta sobola kireta kati because bw'akyenda kati kitegeeza ava mu parliament automatically ekyokubiri yakozeseza omukolo guno nga bwe nakugamba nti bargaining power okuddamu tula ku ntebe neki naye yakyonoonye kati yali amanyi nti Mpuuga jagenda e Masaka abantu bonna babeere kubanga tukkirize tugane Kadima politics is all about numbers bantu olita kulimbanga ndaba ensonga gibogera bino yabadde ba corporate yabadde bisa yabadde thanksgiving lwaki ogikubira drive nyaga tukosero gikimpola thanksgiving lwaki ogikubira drive thanksgiving lwaki ogiteekako abatest bagutegeka Uganda yonna thanksgiving lwaki yabadde ekola obulango balanze omukolo gwa Mpuuga ngoyinza okulooza ekigenda okubeera e Masaka papa yajja kitegeeza balina perception ya numbers okwelimbika mu thanksgiving ompulira bulungi ekugamba nti amazima gabadde bwe gati nti it was a political rally a psychological political rally gye bakwesa mu kya thanksgiving kakati baali bamanyi nti abantu basiru kubanga njaga tukiriza Kadima tugane Bannayuganda Kyagulanyi si abategeerera kati ndaba akavuyo akali emitiiyana na kino Kyagulanyi kakikuwoningire ku BTFM Kyagulanyi toddamu kutumenya kuleta malebe makalu kuleta basirusiru sikiriza mbya kwesi bawunzibiridde mu parliament munupu kanguwe kyama mulimu mpaka wa parliament ye bakakuba kazi baba maloko bakana ye ngaba waka kofire ngaba gamugenda kwesi bomba fulire kadi wa Kyagulanyi nchiddamu nchogera ku radio Kyagulanyi program eno gibako toddamu kati nalabye Mike ababaka abamu bandi badde basinza Kyagulanyi mukama ansonyiwe bandi badde bavunamira Kyagulanyi kati Mike Kakembo yani simumanyi nalabye Mike Kakembo wali omumanyi yajja because Kyagulanyi yamuwa kadi ya Nuupu batebandeke bajja because Kyagulanyi nze ndi wamanyi okusinga abaka ba Nuupu sewana nze nsiyo nemmanyi tutambule ku street olabe nega kati waliwo ebiyenje nga mukatuna mugulu binatwala Kyagulanyi nga taata waabyo naye okumanya abantu babi era Mpuuga bafuna abantu Masaka abaka ba Nuupu 70% bandi badde bamwegattako babasembeera kakati kyabulabe nnyo okubeera mu kintu nga munonya survival for the fittest nga temulina mutima gwa struggle ate ekireta ekyo kimanyi nina omubaka wa Nuupu gwendaba alese ebibaka bingi abyambasa obukofiira bubyagala kadi president wa Nuupu Bobi Wine this time genda ku ground genda ononya abantu bebaagala to abantu nti bajje mukwano gwange kyekizibu ekyaleeta ekikuba Nuupu kati ebibaka byonna bijja bigera kaseera ka campaign ne biyambaza obukofiira ne bivuma nnyo Museveni ne biwaana Kyagulanyi bibadde nga waluli ate okumanya ebibaka bisiru bijje buli omwaka gumu okulonda kutuuke olina kyobadde mbadde ngamba kyobadde oyingira kyembadde nkugamba nti mulimu omubaka mu Nuupu ng'aleeta abantu kasai akwebakako kubanga alina amaanyi ayogera ne Kyagulanyi ng'agamba gwe bajja kuwa kadi kati kankuwa ekisampo mitiyano y'omulaba nabako bayinza okukoma ku confusion eriyo speaker ayagala obwemupi nalabye omuwala nabbosa abwagala speaker wa district y'Emitiyana ayagala obwemupi nalabye omubaka baagala gyali nalabye simanyi nabbosa n'omunabi Uganda gyali kati nabakoba wajja okubakubira mu kavuyo kubanga nje gatukiriza tugane nabakoba zeyo ku ground na Uganda mwena singa nze Masias Mpuuga nali sikola mukolo gwe Masaka era nali sikola thanksgiving Bannayuganda bulijjo Mpuuga atiisa ne Bobi n'atyamu nga Bobi alowooza w'amaanyi nti bwe yagenze Masaka yeetadde ku minzaani talina maanyi wadde Mpuuga kiraga butaba na maanyi nze nina research Masaka ye flop of the year thanksgiving kansooke nkuwe bwino Katikkiro wa Buganda baatula mu lukiiko ne bamugana okugenda e Masaka Katikkiro bagana mugano ogende Masaka ne bamugamba olukiiko olutwala Katikkiro bino soba byogera kabaka wange owebweru nga apayiriza olukiiko olutwala Katikkiro bamugamba togeza n'olinnye Masaka Katikkiro ne bamugamba tukulaba ki kuba Katikkiro si yeefuga yeko olukiiko lwa Mmengo lwamugamba tulinnya ki Masaka Katikkiro n'ayita Mpuuga n'amugamba Mpuuga tukoye ebintu bino kubanga motive y'omukolo yali yakwetondera Kyagulanyi n'amugamba Mpuuga lwaki toweetonda motive y'omukolo yali yakola kubanga ne Buganda ne Mmengo gye twesiba Mmengo gye mulowooza nti eri mabega wa Mpuuga eyagala Mpuuga yeetonde yalaba nti Mpuuga yakola ekikyamu naye nga wonoba n'omwana wo nti yo Bajjo ye waffe ti Bajjo wajja ku leediyo n'awemula